Ogwanga omulimu kati gutuuse ngenda kukwasa chairman contract eno naye obuvunaanyizibwa batuwadde nti zino tulage we zikola abakulu banaaba bayisa bajeti y'omwaka ogujja nga waliwo kye tulaga ate nga nabatuteereddemu ki endala temugamba nti tugenda komaawo nedda budget commitment eya gavumenti ekyaliwo twasaba billions 4 n'ekitundu ne batusuubiza nti kabatuweeko zino 3 then omwaka ogujja tusuubirayo billion namba naye nga kiva ku kye tulaga balyoke bakole ki batuwe sente endala bakama bange nze essanyu lyange eriri nti bwe najja wano ne baŋŋamba nti gwe Musa tulina ensi ensuubize munansonyiwa ensi ensuubize nze ngibalengeza naye nsuubira nti olwokutaano luno Joshua ajja kubanga nze mpeereza emyaka gyange egy'obukulu ku lwokutaano nja kuba mpeereza emyaka 6 ngenda kuwummula mu civil service ziraawo akankole ki gyange naye nsuubira nti munnange agenda okunsikira agenda kutandikira wano nga Joshua we yatandikira Musa we yakola ki yakoma mpaka nga Buikwe ekitebe kikoze eki Katonda bwalimpa obulamu ndisanyuka okujja nga nange nga chairman bwagambye nga tuyingira ki ensi ensuubize contractor waffe ye Kimu Construction Company RDC Council tukoze omulimu mulungi kubeera achievement gye tutuuseko olunaku lwa leero si nnyangu nga bwe mukirowooza kuba ekikulu ennyo kibadde kya kugula ttaka lino ebizimbe gavumenti esobola tuwa ebizimbe naye okugula ettaka kintu kikulu nnyo ate sente zino nazo gavumenti ezikuwa wabula olina zinoonya ku local revenue ate local revenue mukimanyi nga bwafaanana waffe wa Buikwe twasigaza amagombolola 4 gokka agatuwa ku musolo ku magombole 13 twasigaza si najja Buikwe sabukawunte n'engogwe ate nabo batuwako ebitundu 35 ku sente ze bakungaanyize 65 ne babisigaza so okunoonya sente zino tekibadde kyangu abakozi bana basinga benefits zaabwe zonna twazibajjako okulaba nga tutuukiriza mission yenu so mission yetulese tetuli bulungi ngafe abantu kuba ettaka lino tuliguze $135
zonna njagala okubategeeza nti zaaweddeyo miliyoni 135 era n'obumulumulu obwaliko bonna tugenze tubukiriyalinga. Omanye ettaka kati wano mu Buganda ogula ettaka ng'omanyi oguze n'omala n'osangayo ebizibu by'otakoze eki by'otapulaningira, naye nga tukolera wamu tiimu chairman Isima Mbase ya Iceland yamala ddo tuwa ekizimbe ekyo kibalirwamu miliyoni 600. Ekyo twali tusuubira nti January ono wanaggwerako kijja kiwedde, naye bo ba contractor bakyangumya nti kijja kiwedde, naye tusuubira mu gwokubiri awo tujja ekizimbe tukijjeeko engalo. Twasookawo ekizimbe ekyasookawo ye kaddemo kali kemulabye wali nga muyingira nako kaffe, twakazimba okulaba nga abantu bana bazze ku Kitebbe tuteekawo ebintu we basobola okulabira stove ezo balidusinze batya okutema ebibira, so eyo demo gye twateekawo awo, naye twagizimba ku ssente za district eza Dege. Twasalawo ffenna okulaba nga tetuzigiteeka eri ku ttaka gye tuliko essaawa zino, so kuba we twandibadde tugitadde eri yandibadde wastage of resources. So kati buli project ejja tupulaninga okulaba nga tugiseemu, so tupulaninga okwongera okuleeta n'amasannyalaze n'amazzi. Ekitundu kino tekibadde n'amazzi ng'otambula, ekiraga amaanyi g'ensi gy'ogenzeemu ye airport yayo bwefaanana. Bw'otuuka ku Entebbe airport omanya Uganda bwefaanana, era ne bwetuuka Oslo ne bw'otuuka wa omanya Uganda bwekola ki bwefaanana. Amaanyi ga district era ebiseera ebisinga bw'olaba ekitebe kya district omanya obuzito oba obuweefu bwa district eyo. N'ekyo bassebo ne bannyabo tusitudde omutindo gwa district yaffe okuba n'ekizimbe ekyaffe era ekigenda okuba nga kirabikako. Ensonga endala gye njagala okubeebaza bassebo ne bannyabo kwe kuba nti ebizimbe bye tubadde mu budde bwa Kabaka bwa Buganda, ebizimbe ebyo ng'ate gavumenti yabiddiza dde Obwakabaka bwa Buganda, naye bulijjo tukyalimu. Bassebo ne bannyabo lino ddaala ddene nnyo okulaba nga Buganda tugiviiridde mu mirembe n'ebizimbe ne tubirekako ne tufuna amaka agaffe ag'obwannannyini. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekizimbe kino twagala okubasaba muteekwa okuba nga babalonze nga bamaze kubeetegereza bulungi ti mmwe musaanidde mutukolere omulimu amatendo. Twali ku kizimbe ekimu abakulu kye baazimba ku booda ya Uganda ne Rwanda nga bakikomissioninga mu myaka 3 ne tusangamu egundi nga zaagwa zonna mpiti empatanya ziribwe ziziyitamu. Inginiya bwe twamuyita n'atugamba eyo design omanye ekizimbe kibako ekisiza nga nange yasoma obusomesa simanyi njatika bweziti nga kizimbe we kiba kisiza kijja kubeera kizibu kubanga zino we ziteekeddwa tulabawo, naye oversight si zange ezisinga obunene tuzikola ku investment za gavumenti nga zino infrastructure, ne tulyoka tulambula ebizimbiddwa. CAO okimanyi bulungi nga bwe nkimanyi, laboratory yakolebwa Mwanje and Brothers Erweru etaggwa nga ne bwoba nga toli kanyama osobola okuba bwolo kyona nekigwira. Lwaki? Kubanga omulugube gwayitirira mu bakozi b'emirimu. Ffe tulowooza nti procurement process abakulu bano bagiyiseemu transparently, ate nasirowooza nti waliwo omubaka oba omukulu wa LC5 agenda okujja okubaleebeeta nti mumuweeko ensawo za sementi 10 mukole gadibengali. N'ekyo tugenda kubeera nga tugoberera emirimu gino. Tetuli tekiniko nnyo naye tusobola okumanya sementi aweze n'ataweze kubanga naffe tukola ki? Tuzimba. Twagala n'okubakoowoola mulimu mu gukola diligently tusobole naffe ate obutateeka district yaffe ku spotlight okunnyonnyola butya bwe tukozeseza ssente. Tujja kubeera basiimu bwe munaabeera nga mukoze omulimu omulungi okurecommendinga nti bano be batuufu. Mu kiseera kino twogera ku non-communicable diseases. Non-communicable diseases zeezo omuli sukaali, pressure n'ebirala. Abakozi abakola mu mawoofiisi be basinga n'okuzirwala. N'emigejjogejjo gino gye mulaba naffe gye tulina
Nolwekyo kiba kitegeeza nti mu infrastructure efaananako bweti naddala wali abakozi ba gavumenti waba wasaanidde wabeerewo provision eketeringa for abantu we basobola okukola dduyiro naddala abakungu ba gavumenti nga bano nga tebagenze oba oli awo mu lujjudde abamu tulina obugulu butono tetwagala kubeera mu kipale ekimpi ng'eri batulaba abatulonda bayinza okusinzira okwo okutumma ki obululu. N'olwekyo wano mubeera mu space yammwe ne muzanya basketball, mubeera mu space yammwe ne muzanya badminton, mubeera mu space yammwe ne mukola darts n'ebintu ebifaanako bwe bityo. Olwewo okwo wangaalewo okwo zaffe zatayima awo tuba tukulabye